Olwaleero abantu ab'enjawulo abeegwanyiza okukwatira ekibiina ki NRM bendera mu kalulu akabindabinda beeyiye ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okukima empapula. Bangi ku bazze olwaleero beegwanyiza kukwatira NRM bendera ku bubaka bwa Paalamenti mu bitundu eby'enjawulo. Kubamu ku bazze kwe kubadde yali sipiika wa Paalamenti era ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli Rebecca Kadaga ng'onazze n'ekibinja ky'abawagizi be ababadde basaakaanyiza waggulu. Atubuulidde nga bwe waliwo ebimu ku bintu ebibadde bitannaggwa nga bino by'ayagala okussaako essira. Njagala airport ye international airport ey'Ejjinja ezimbibwe mu kisanja kino. Twagitandikako era kati batandika ogizimba naye ekibulako tuli kugoba ettaka okugattako ettaka erya UPDF okugattako ettaka erya agriculture n'erya Ministry of Forestry tube ne runway ya kilomita 3.5. Bwe tumubuuzizza oba awulira ebbugumu mu kifo ky'okujjuza amyuka akulira ekibiina ki NRM ow'abakyala ategeezezza nga bw'atalina kutya kwonna. Tewali bbugumu siriwulira. Ebbugumu siriwulira sekola mirimu gyange netambulira nga bwe njagala. Kinajjukirwa nti sipiika wa Paalamenti yavaayo n'ategeeza ng'ekifo kino bwe kirina okutuulibwamu sipiika aliko era akulembera Paalamenti wabula bino Kadaga abisambazze. Omanyi abantu abapya mu NRM tebamanyi na constitution. Bw'osoma constitution ya NRM ekifo ekyo twakisaba busabifu abakyala. Twakisaba ndozi emyaka giweze nga 15 nga twagenda okulaba nga structure yonna ya government ya party erimu basajja bereere. Netule nambole abantu ga Saida Bumba bakulu bako n'abalala etuga ati mutunyigiriza bina tuwagizi naye mwetesa mweka nga tetuliyo ndoga ati owange songa eyo nkulu tutewe ntebe y'abakyala. Abalala banonye empapula mubaddemu minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Jacob Mackson Oboth ng'ono yeegwanyiza eky'obubaka bwa West Budama South. Sisobola okujja ku lwange naye nzize nti mbandabyewo ng'omuntu asobola kubakikira bulungi. Akuutidde abalonzi okwekenneenya abakulembeze be balonda. Era buli muntu yenna munnayuganda bw'ogenda okulonda omubaka londa omuntu asobola okugoberera ebintu si okulonda omuntu ku lw'okuba akuwadde ssente oba muwanvu nga nze. Ne ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi aggyeyo empapula nga yeegwanyiza okuddamu okukiikirira abantu b'emityana ey'omu mambuka. Ensonga zino mwe muli okulwanyisa obwavu nga mpita mu programu yange yakisoboka gye mbadde ntambuza bulijjo. Programu eno eruubirira okwongera ennyingiza mu maka g'abantu era ekyatambula era nja kusigala nga ngitambula. Kiwanda agamba nti wabaddewo obwetaavu naddala mu bbendobendo lya Buganda okufuna abakulembeze abalina omuzinzi. Kubanga ffe ng'ekitundu kya Buganda ng'ekitundu kya twetaaga quality leaders. Okumanya nti ne president waba alonda atunuulira n'agamba we mba njagala vice president ani gwe ntunuulira mu Buganda gwe ntunuulira sirowooza tu president waba ayagala vice president nga Kiwanda wali asobola obutalaba Kiwanda. Ne munnamawulire wa Nation Media Rashul Adidi yeegwanyiza okukiikirira abavubuka b'omu mambuka. I come from a region where the unemployment rate is very high, but I have a feeling that as being a former journalist, I understand what best opportunities can present themselves to address these challenges. Akulira ebyokulonda mu NRM Tanga Odoi ategeezezza nti baakugenda mu maaso n'okulaba ng'ekibiina ki NRM kiwangula akalulu akabindabinda. Organizing the youth, we are organizing the elders, we are organizing the medium age for steady progress vote. We are not going to protest. A country in full protest does not develop. A country that knows where they came from, knows their trajectory of history, is a country where leaders channel people towards progress. And that's how NRM works. So if you are out there pretending to organize a protest vote, with us, we are organizing a steady progress vote. Bw'abuuziddwa ku ani agenda okukwatira ekibiina bendera ku bwa pulezidenti mu kalulu ka 2026 bw'ati bw'azzeemu. The chairperson of NRM is Yoweri Museveni. The presidential flag bearer, I'm sure, will be Yoweri Museveni. Why? Because SEC in 2019 endorsed him for 2020 and beyond. Unless they reverse. As Tanga Odoi, I have that document and I don't intend to do the contrary.
Will he come here? Yes, he will come. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu NRM okusunsula kwa kubaawo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja.